Mwami Osaite Bukabulwa byasiba bikutuka baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza n'obategeeza nti ebya Mwami Museveni byo agenda kukifiiringa nga akizza munda. Bannayuganda ffenna abaagala enkyukakyuka twongera bajjukiza nti tweyongere kulwana, kirabika nga kitwasabirira obwedda ate ekibuyaga asudde. Mwami Museveni ne mukulu we Paul Kagame bagenda kukifiiringa. Mugenda ku kyewuli mugenda kijjutuka oba okwo kubaite okujjutuka ninga mujja kiwulira ffe kituyinza obbagamba. Era tweyanzizza nnyo, tusaba Katonda atukulembere, tusaba Katonda atubeererewo, tusaba Katonda atukwatireko, tusaba Katonda atubeerere essanyu era atukulembere, kubanga bingi tubirabye era bingi tubituuseeko, bingi tubimanyi, bingi tubyetaaga, era tusuubira nti Katonda ng'ali wamu naffe kula eggwanga laffe tujja funa eggwanga eddungi mwe tugenda okunyumirwa nga bannansi. Badde babukusa bye bamu ku bibiina obadde busomesa abaana, ate kano kamu mwalabekamu ne bangi nnyo abadde bakola omulimu guno. So bere bagamba nti NGOs zisimaze zibadde zigenda ba activists, no, sente zibadde zigwa ku account ya National Treasury ne basanko standby order account, sente ko zigenda ezibadde zisasanya ebintu ebyo, okutambuza ebintu ebyo. Twetaaga embalirira nga ndabo zisimufungize kubanga mwe mbadde mutambuza sente zino. Waliwo wetubuuliza, does the pressure increase or decreases? Mujja tubulira twetaaga kubanga sente ezo za muwa musolo wa ggwanga lya Amerika. Twagala batunnyonnyole sente zino zibadde zikulanga ki era bani abadde bazirya. Mubadde mula okuva bayinza sente za USAID n'empenko ne zibadde zitandise okukendera ku makubo, empenko z'abaana abasajja zibavuga kubanga sente bazisazeeko. So kati twetaaga embalirira ate twetaaga na apology. Buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku kibiina kya National Platform empitambi, buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku president waffe empitambi, twetaaga apology. Now before the apology, you need to explain the expenditure or the accountability of Bina Mutungo expenditure funds from USAID as a must. Then we'll come to apologize. If not so, tugenda tandika campaign etandika okugamba eggwanga lyonna n'ensi yonna nti NRM basiyazi. Nkiddamu, singa wiikyene eggwako nga temunnatuwambalirira ya Bina Mutungo, tugenda tandika campaign egamba nti NRM basiyazi era kibiina ky'abasiyazi. Quote me well. Nkiddamu, ffe twagala kintu kimu, accountability. Ebisigadde byabagge ne Lesbian, we are responsible about that. Twetaaga accountability. Bani abadde beneficiary ba sente ezo mu government ya National Buzz Movement. Era bwemutatuwa accountability na apology, tugenda kulangira mbutongole nti ekibiina kya National Buzz Movement basiyazi okuva kwa kikulira waggulu paka kwasembayo ayira mu office. Kebere parliament Banita Amongi vayisiwe mwenna tugenda balangira ko utalo anti mwali mutade ku National Platform. Kyembagambye nti okali eddakadde envunyojira mu katiko ne kulinda mu kofi ne kubwebwena tugenda kulangira kibiina kya NRM okuva waggulu mu muki okuva mu refugee camp y'Entebbe ne Kampala mwenna muli basiyazi ate nga part of your family 99% bonna bavuzi ba mpanka, which is okay. Naye omuzeeyo gwammwe lwaki mbadde mugusibanga ku bantu abatali bamuze ogwo? Lwaki mubadde muddiranga omuzeeyo gwammwe ne mugusiba ku bantu abataguliiko? Waliwo akasajja akalina envi nga nekyakakajje tetukamanyi bwanika najja n'aleekaana na kino nkiddamu. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera. Nsaba okukuloopera nti rediyo gye tuyita ey'obujjajja saako ne telefayina gye tuyita ey'obujjajja zino zombi zikoze nnyo kyamaanyi nnyo okupromotinga puroguramu y'okuvuga empanka mu Uganda. Era nga bakyaza nnyo omusajja mukulu Kinvinvi atamanyikiddwako buvuddo na buvuddo Abedi Bwanika ne banne okujja okuvumirira n'okusiiga ettoomi abasajja Abaganda abamanyi nti bo baatondebwa kuyita ku luguudo Nnabunya ng'Abaganda nti b'Ebbiina Mutungo. Ssaabasajja Kabaka tukusaba n'obuwombeefu bw'onooba ng'omaze okugoba mayiga emmengo, buli mukozi yenna ali emmengo naye afulume mufune abantu abasobola okuweereza eggwanga lyonna nga tebaawuddemu nti Buganda, kubanga radio CBS BBS zonna zifuukidde bannayuganda ekizibu nga batambuza emboozi eya Mutongo Bbiina. Kati ekyo kikiwedde sagala kirwako
bana abaana bano bonna temulowooza tebabatwala kubasaddako batunda abasinga obungi babeera babasomesa mizeejo bano kulira ekikeseza olwaleero poliisi y'e Bukomero mu disitulikiti y'Ekiboga wamu ne bambega ba poliisi e Nansana bagudde mu lukwe lw'okukusa abaana okuva e Nansana bwe bakutte yeeyita omusomesa Nakayima Jessica oluvannyuma lw'okuŋŋaanya abaana okuva ku bazadde baabwe ng'abasuubiza okubasomesa ku bwereere mu masomero ga Apostle Alex Mitala. Abaana abasangiddwa ne Nakayima bawerera ddala namba 5 nga basangiddwa mu mmotoka bakire bakuŋŋaanya okuva mu bitundu eby'enjawulo e Nansana nga bano babadde n'entwala yaabwe era nga kitegeerekese nti Nakayima yamatiza abazadde b'abaana bano nga bwe baali bagenda okusomera ku ssomero lya Good Samaritan erisangibwa e Namayumba mu Wakiso kyokka bano okukwatibwa babadde bayingidde mu disitulikiti y'Ekiboga. Poliisi okutuuka okukwata bano yatemezeddwako abazadde b'abaana ababadde batwalibwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga ku ssomero gye babadde bagamba nti gye batwala abaana okukabatema nga bwe babadde bayiseewo. Emmotoka omubadde mutambuzibwa abaana bagikwatidde Kiboga era poliisi etandikidde ku ddereeva Muwanika Alex kyokka ono yewozezaako ng'agamba nti ye yapangisiddwa kukola mulimu kuba anoonya ssente. Omukyala yankubira essimu nga simumanyi n'agamba njagala kupangisa ku motoka yo bangambye gwena motoka erina akatanda nemubuuza nzomanyi tatamanyi n'agamba waliwo ampadde enamba yo omusomesa bwe bavugako tuyifuukonze nemugamba tugenda wa nambulye samaitani essomero gye tugendako. Oluvannyuma emmotoka eziddwa e Nansana abaana bwe babasuzizza kyokka nga Nakayima awoza kimu nti mwoyo amulabikira n'amuwa ebiragiro by'okuyamba abatalina mwasirizi era ng'akalambira nti abadde abatwala mu masomero ga Apostle Mitala nga n'ekyokukusa abaana akyesammula kyokka gy'abadde agamba nti gy'atwala abaana bamwegaana. Alina omutima lwakuba nti gulabikira mu bikolwa njagala abaana basome abange bokka baleme kubeera nti be basome okikwata n'okikuba empi ne kivaamu amannyo gakunkumu ng'akasole w'empeke ono ow'omunnandi n'okikuba ne kivaamu amannyo musime endabikirwa okuyamba abaana. Abaana ate kano kamu kumwalabekamu ne bangi nnyo abadde bakola omulimu guno. So bere bagamba nti NGOs zisimasenzi zibadde zigenda ba activists no sente zibadde zigwa ku account ya National Treasury ne basaako standby order account sente kwe zigenda ezibadde zisaasaanya ebintu ebyo okutambuza ebintu ebyo. Twetaaga embalirira nga ndabo zisimufungize kubanga mwe mbadde mutambuza sente zino. Waliwo tubuuliza does the pressure increase or decreases? Mujja tubulya twetaaga kubanga sente ezo zaamuwa musolo wa ggwanga lya Amerika twagala batunnyonnyole sente zino zibadde zikulanga ki era bani abadde bazirya. Mubadde mula okuva lwayiza sente za USAID n'empenko ne zibadde zitandise okukendera ku makubo empenko z'abaana abasajja ze bavuga kubanga sente bazisazeeko. So kati twetaaga embalirira ate twetaaga n'apology buli muntu yenna eyavaayo n'asiba ku kibiina kya National Platform empitambi buli muntu yenna yavaayo n'asiba ku president waffe empitambi twetaaga apology. Ne before the apology you need to explain the expenditure or the accountability of Bina Mutungo expenditure funds from USAID as a must. Then mulikomo mutu apologize zamu. If not so tugenda tandika campaign etandika okugamba eggwanga lina n'ensi yonna nti NRM basiyazi. Nkiddamu singa wiikyene eggwako nga temunnatuwambalirira ya Bina Mutungo tugenda tandika campaign egamba nti NRM basiyazi era kibiina ky'abasiyazi. Quote me well. Nkiddamu ffe twagala kintu kimu accountability. Ebisigadde byabagge ne Lesbian, we are concerned about that. Twetaaga accountability. Bani abadde ba beneficiary ba sente ezo mu government ya National Buzz Movement. Era bwemutatuwa accountability na apology tugenda kulangira mu butongole nti ekibiina kya National Buzz Movement basiyazi okuva kwa kikulira waggulu paka kwasembayo ayira mu office.
kebere parliamenti banita amongi vayisiwe mwenna tugenda balangirira ko otalo anti mwali mutande ku national platform kyemba gambye nti okali eddakadda denvunyojira mu katiko ne kulinda mu kofi ne kubwebwena tugenda kulangira tipina cha NRM okuva waggulu mu muki okuva mu refugee camp y'Entebbe ne Kampala mwenna muli basiyazi atenga part of your family 99% bonna bavuzi bambanga which is okay na yo muzee gwammwe lwaki mbadde mugusibanga ku bantu batali bamuze okwo lwaki mubadde muddiranga omuzee gwammwe ne mugusiba ku bantu abataguliiko waliwo akasajja kalina envi nga nekyakakadde tetukamanyi bwanika najja n'aleekaana na kino nkiddamu Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti leediyo gye tuyita ey'obujjajja saako ne telefayina gye tuyita ey'obujjajja zino zombi zikoze nnyo kyamaanyi nnyo okupromootinga pulogulaamu y'okuvuga empanka mu Uganda era nga bakyaza nnyo musajja mukulu Kinvinvi atamanyikiddwako buvudo Abedi Bwanika ne banne okujja okuvumirira n'okusiiga ettoomi abasajja Abaganda abamanyi nti bo baatondebwa kuyita ku luguudo Nnabunya ng'Abaganda bebbiina mutungo. Ssaabasajja Kabaka tukusaba n'obuwombeefu bw'onobanga omaze okugoba mayiga emmengo buli mukozi yenna ali emmengo naye afulume mufune abantu abasobola okuweereza eggwanga lyonna nga tebaawuddemu nti Buganda kubanga radio CBS BBS zonna zifuukidde bannayuganda ekizibu nga batambuza emboozi eya mutongo bbiina kati ekyo kikiwedde saala kirwako bano abaana bano bonna temulowooza nti babatwala kubasaddako batunda abasinga obungi babeera babasomesa mizeejo bano kuwulira ekikeseza olwaleero poliisi y'e Bukomero mu disitulikiti y'Ekiboga wamu ne bambega ba poliisi e Nansana bagudde mu lukwe lw'okukusa abaana okuva e Nansana bwe bakutte eyeeyita omusomesa Nakayima Jessica oluvannyuma lw'okuŋŋaanya abaana okuva ku bazadde baabwe ng'abasuubiza okubasomesa ku bwereere mu masomero ga Apostle Alex Mitala. Abaana abasangiddwa ne Nakayima bawerera ddala namba 5 nga basangiddwa mu mmotoka bakire bakuŋŋaanya okuva mu bitundu ebyenjawulo e Nansana nga bano babadde n'entwala yaabwe era nga kitegeerekese nti Nakayima yamatiza abazadde b'abaana bano nga bwe baali bagenda okusomera ku ssomero lya Good Samaritan erisangibwa e Namayumba mu Wakiso kyokka bano okukwatibwa babadde bayingidde mu disitulikiti y'Ekiboga. Poliisi okutuuka okukwata bano yatemezeddwako abazadde b'abaana ababadde batwalibwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga ku ssomero gye babadde bagamba nti gye batwala abaana okukabatema nga bwe babadde bayiseewo. Emmotoka omubadde mutambuzibwa abaana bagikwatidde Kiboga era poliisi etandikidde ku ddereeva Muwanika Alex kyokka ono yewozezaako ng'agamba nti ye yapangisiddwa kukola mulimu kuba anoonya ssente. Omukyala yankubira essimu nga simumanyi n'agamba njagala kupangisa ku motoka yo bangambye gwenda motoka erina akatanda nemubuuza nze omanyi tatamanyi n'agamba waliwo ampadde enamba yo omusomesa bwe bavugako tuyifuukonte nemugamba tugenda wa nambuli esamaitani essomero gye tugendako. Oluvannyuma emmotoka eziddwa e Nansana abaana bwe babasuzizza kyokka nga Nakayima awoza kimu nti mwoyo amulabikira n'amuwa ebiragiro by'okuyamba abatalina mwasirizi era ng'akalambira nti abadde abatwala mu masomero ga Apostle Mitala nga n'ekyokukusa abaana akyesammula kyokka gy'abadde agamba nti gy'atwala abaana bamwegaana. Nina omutima lwakuba nti gulabikira mu bikolwa njagala abaana basome abange bokka baleme kubeera nti be basome. Okikwata n'okikuba empi ne kivaamu amannyo gakunkumu ng'akasole w'empeke ono ow'omunnandi n'okikuba ne kivaamu amannyo musimenyi ndabikirwa okuyamba abaana.